ensawo eno ngikola mu kakutiya nga kano. Kakutiya kano olaba nga kisasiro kati nga tusobola okukafuulamu ekintu ekyomulembe nga kino. Oyo Sharifu Nsubuga yasalawo okulwanirira obutonde bw'ensi ng'ayita mu kukola ensawo mu bisasiro naddala obuveera obwakazi bwako eri akadeeya obutera okubeeramu sukaali, akawunga, eŋŋaano n'ebirala. Okukola ensawo ng'eno first of all weetaaga kasasiro era ng'olaba nga kasasiro mungi nnyo mu bitundu byaffe gye tuwangayira. So weetaaga kasasiro ng'ono n'omwoza bulungi osobola okutuuka ku mutindo nga guno. Ono agamba nti akuŋŋaanya ebiveera bino n'abiteekateeka bulungi olwo n'abikolamu ensawo nga ku biveera bino agattako engoye ne wuzi ebitaweza mutwalo gwa nsimbi kyokka bw'atuuka okutunda ensawo n'agitunda ensimbi eziri wakati w'emitwalo 5 n'omusanvu. Mala kasasiro ng'ono ono wa bwereere tekyetaagisa ssente okufuna kasasiro ng'ono. Ekyokubiri weetaaga wuzi za nusu 5 okufuna wuzi etya emu ate wuzi tagenda kukolera ensawo emu yokka ngenda kukolera ensawo nga 50. Weetaaga ekirala nga akantu nga kana akatengi overall kakasaavu naye nga kagenda kukolera ensawo nga 6. Nsubuga agamba nti kino kyekiseera gavumenti okubakwasizaako okusobola okwongera ku mutindo gw'ebintu bye bakola okusobola okutuukana n'omutindo gw'ensi yonna. Okubiyongerako omutindo then n'okutuyambako okutuwanga ku machines ezituyambako okukola ebintu nga ogenda okusanga nti no ebintu byaffe bino bintu birungi nnyo bituyambako creating ebirimu n'okugyayo kasasiro but tetulina machines oba ebintu ebituyambako okutunga ensawo zino ez'omutindo okusobola okuvuganya obulungi n'ensawo for example ensawo eziva e China, ensawo eziva mu mawanga amalala. Ono era asabye gavumenti okukwasizaako ebitongole bye bannakyewa ebibangula abavubuka mu by'emikono era ne yeebaza gavumenti okuddamu okugulayo ekitongole ki Youth Equality Center ekyamubangula mu byakola. But olw'okuba nti no twali tulina amagezi nga gano okozesa ebintu ebitwetoolodde nga weetaaga capital mungi nnyo okusobola okukola ebintu nga bino okuva mu Youth Equality Center twayanguyirwa okutandika ebintu nga bino era ffe tetwabigendamu ebyo twatandika okukola ebintu nga bino era ebintu ebyo bituyambye nnyo era bye bituwaniridde paka wano we tutuuse. Okusinziira ku lwekyo Navuga omukwanaganya abavubuka mu kitongole kino baggala omwaka mulamba olw'obutaba na lukusa lukolera mirimu mu kitundu ekyo ssaako n'olukusa okuva mu KCCA kyagamba nti bakirongoosezza era bakuddamu okuweereza abantu mu ggwanga. Kuffe twali tumanyi tulina pamiti kubanga twagirina wano gye tulina gye tumanyi gye twalina photocopy nga twajja ku bureau kati bo engeri gye bali nga bakyalina original yaffe bagala tetwalina pamiti ngera kituufu tetwagirina enkolagana ne KCCA mu kitundu mwe tukolaganira n'okusasula omusolo. Ono ayongerako tebasanze okusoomooza kungi okuli abavujjirizaamu okudduka nga kati bakuddamu kuzimba musingi. Twalina badonors abatuwa ku ssente amu bastopinga kubanga tuyinza kukolagana muntu gwe bagadde ssente ezimu zaddayo ne partner zamba organization endala zitwakolanga nazo ezimu zatuvaamu nezigamba abo tugenda tesobola kukolagana nabo. Omu ku bayambiwako ekitongole kyono kiye Origa Doni n'abalala basabye gavumenti okusooka okulondoolanga ebitongole naddala ebiyamba abavubuka nga tebinnaggalwa kubanga okuggalwa kwabyo kukosa abantu bangi. Bateekawo obukiiko obuyambako okunoonyereza okuzuula amazima ebitongole nga bino balina kufiirwa ate kati ebbanga lya mwaka mulamba n'emyezi ebiri batugambe eyiseewo naye kati bwebuuze bavubuka bameka abafiiriddwa services